nenga entansi nakatambi kano munange akatambi kano mubadde mu sound ebadde trends ennyo wali munange ate ku TikTok nga eri mu ddoboozi lya mwana mulenzi Eddy Kenzo munange ate wali kakati no wano ate baiko we baali wali munange ate nga bagenza okuweereza ku bantu munange ate wali wonna bwe kiti Mukama yatu blessinga tuli basabi tukola emirimu gyaffe nga tusinziira ku kisa okwagala n'okwagaliza ensonga lwaki Mukama yatu blessinga. kakati akatambi k'enkote ate akokubiri munanga ate ke ka Rema Namakula ng'ali muti wamuko wali ate ka vibe kukaliba wali wona abaddeko ku ceremony munanga ate wali emu naye nga ngenda kubeera nga ate nga nkomawo awo ate nkuwe Sheebah kalungi omulala nagezaako yekubye mawulire alabo banafuna yaganza abamu ne bafunamu balala bisayirayo obwo bwe mukwano balikululira kaliba nawe mukwano kaliba balikululira kaliba yaya abantu ba Mukama tibira bakole balikululira kaliba nawe mukwano Misene malangu funa we paba nikukwata wenti nikunyweza wenti we paba. What's up everybody, Sheebah Karungi aka Swag Mama. Akatambi kenkuzizaako keeko mwana mwala omuyimbi Sheebah Karungi munange jjukira nti no akatambi kano ate munange akataddeyo wali okakasa nti no agenda kubeera wali e Canada ku show munange ate wali agenda kubeera live wali mu neyanziza concert wali e Canada naye nga bwekiti ate omuyimbi Sheebah Karungi ate bwali mu kitambuza jjukira nti no mwana mwala ono akyali wali munange ate Canada naye nga kana akatambi ko kaali kakwatibwa dda kakati munange so akataddeyo okubeera nga ate ategeeza abawagizi be nti no agenda kubeera wali ne show wali e Canada ngenda kubeera nga nkolekera akatambi kano ate nja kuba nkomawo eyo mu maaso era nga mbayita mwenna abawagizi bange ab'e Canada Toronto nga 2 November 2nd November I'm going to be performing for you, super excited in the neyanziza concert nga mbeebaza okumpagira for all these years. Can't wait to see you at Ruthanian Banquet Hall, Showtime, Canada, Toronto. Sheebah Karungi bwe paba ra